W'osanganga vidiyo ya Hasola munno nga bamupositinze nti yafudde n'otakomentinga wabula tewoyina kusikrolinga, fukamira omusabireko omwoyo gwe guwummule mirembe, kuba ye asobola okuba nga afunye chansi emupositinga nga gwe tojja gifuna, oba mukitegeera nga gwe ogenda kufa oleme owuleyo n'akupositinga. Naye omuntu n'olaba nti bapositinze munno nti yafudde, gwe n'ojja n'okomentinga emoji eziseka bamikwano, lwakubanga weeyuna ogenda osanga vidiyo ez'obuseegu, vidiyo ezitategeerekeka, oziwe obudde naye oleme n'okusabirako munno eyafudde. Bamikwano mukomye emize egyo. Ani ajjukira omuwala gwe napositinga wano eno gwe bayita Alungata Tereza? Omuwala oyo naye yafa, yamala n'afa nga tazzeeyo Uganda. Amawulire ago we gafunye gankubye wala, bambi mpulidde bubi okubanga mwana muwala yalajjana alemereddwa okuddayo e Uganda nga mulamu. Bannamwe musabe, Hasola yonna gy'oli teweebaka nga tosabye. Bw'ozuukuka ku makya mukwano sabako. Waliyo vidiyo gy'osanga n'ogamba eno mukama wange n'agiraba akeera kunsala musaala, ng'amazima gali nti naawe weekubamu akafaananyi olabira ddala nga tolina ky'okola. Baanammwe mujja tukozesa ensobi, mujja tukozesa emirimu gye tutandikoze. Nze obwo buntu sijjukira nti nali mbulongoosezzaako. Obwo bukoloboze bw'amadinisa simanyi madinisa okujjako okusiimula ku madinisa wenkoma, naye obwo bukoloboze bwagegera. Mugenda tukozesa ensobi baanammwe, balowooze nti ffe tetukola. Ku mirimu gy'olina waneeno emiitirivu n'engattako okukola bwe ntyo, mba ngenda kugwa eri nfe.